Okitegeera gwotira nti bano abasajja bagumu nnyo balinga olwazi aputopu addalingiziwaawo ne bwawalalamu ssenyiga ne bakubira essimu ku mulimu bagamba naye nnamu omulwadde wane waka at least mumpe olwaliro sigenda kukola obanga wakanawo kaloma bagamba nnamu obuzibuzibu omwana wange mulwadde naye eddalingizi naabula emyezi 2 n'otuuka ogga nti ozze kweraliza n'otayogera ntagamba public bannange munansonyiwa leero bulijjo nzija neddalingizi mulwadde mumusabireko abatumiddeko omusajja yasibye omutima teyayogedde ku ddalingizi wajali ngolula yatunyumya video ekyagendera ddala mu maaso obwino mungi nnyo Fred Lumbuye wamu ne Apto Boss ze bafulumiza olunaku olwaliro nkusaba video eno giwa akadde oba osobodde gisharingire banno mu WhatsApp groups ez'enjawulo wamu ne Facebook groups ez'enjawulo nyongera okujjukiriza video gimpereka like bw'oba omaze subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaliro omukulu amanyikiddwa nga Fred Lumbuye yavuddeyo n'aleeta bwino n'agamba nti nebyaddala omukulu Maama Janet Kataya Museveni embeera gy'alimu sinungi era mbu wabeera nga akyali mulamu Katonda yekka yakyamukwatidde. Video njaga tugyetegereze bulungi ongambe byaddala gwoloza omukulu Fred Lumbuye byayogera gye biri oba nedda sooka owulirize tumale tweyongereyo obadde okimanyi olutalo lubaluseewo mu State House video yino sooka olabe. Nzano tunyumiriza nti ye teyakimako ku mazzi era teyasasula na bintu wabadde alingizi gwoyo musajja muyita mwangu bwabanga tasobodde kwogera ku ddalingizi gyali n'asiba omutima kitegeeza abantu abo ekituufu bakimanyi nga waliwo ba heads of state ababaddewo babalina okuwooza omusajja atali singo kati incoming Ssemwandu kennyini omutima gwalina gulinga gwa mpisi omuyisaani incoming Ssemwandu omutima gwalina gulinga gwa mpisi naye ze Comrade Lumbuye tebakunyonge mpulira bibyo nkaddemu incoming Ssemwandu omutima gumulinga gwa mpisi oba ayagala oba tayagala ajja kukola ki nazino obulungi atera nannyuka bwe kiri there is no rise and rise. buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero muganda wange temuggwamu maanyi. This is not a family rule and this is not a monarchy. Endagaano gwanga Uganda lizirako bazikola na Museveni sina daily drinking general. Sina Musomali sali musali. Endagaano bazikola na Museveni ate endagaano za gwako. Nesema teka kugamba the will of people power belongs to people. Abantu balonda kyatu balonda nga ko Museveni. Yani Museveni akimanyi. Mukitegera. Teri kintu kisinga kubeera kya bulabe nnyonga amazima nga bakakugambi kyovula abagament official tuba kuba facts ne banyiga. Abamu ne bajja gwe tebajjako mu inbox ne baga nti why wakoze boti na yenze bannange nga atayagala kujja kwewozaako ewoojo oli. Kati kankubuulire. Okuvala na kimanya mbuto wange nti omunnyo ne bwoba oyina liita z'amata omutwalo gumu empeke y'omunnyo emu bweti. Esobola okutta liita z'amata omutwalo gumu seesembereza sitaani kuba sitaani tateesa. Olaba abakazi abo. Omukazi oba tagenda bw'aba takwagala akugamba nedda era n'atambulirawo. Omukazi agamba nedda nga bw'ayimira ye. Alright, wenga tubitadde ku mabbali nabagambye dda olutalo oluli mu NRM. Oh my god, obadde okimanyi kati ttiimu Anita Amonge evuddeyo n'erumba ttiimu ya Gino Muhoozi Kainerugaba. Mugikule bulungi tino Gino Muhoozi Kainerugaba yatoye order naye aba ttiimu Anita Amonge bavuddeyo ne bo ne balumba omukulu Kabanda nga bagamba Kabanda yapushinze eno initiative. Njagala kumenya ebirozo mu comment section. Mulowooza bano bali mu diversions oba ebyadala emmandu ya His Excellency Robert Kyagulanyi ye bali ku mitwe eritandise okubeera nga ebacankanya. Jjukira yabagambye dda kino ekisanja akuna muchezo. Njagala osooka obalabe nga beetwala tumale tuyongereyo n'ebirala. Nyongera okujjukiza kwa tana subscribing. Kabanda toddamu kumanyira babaka ba parliament aba NRM. Stop undermining the parliament of the Republic of Uganda. Stop undermining NRM MPs. Toddanga mukutumanyiira okutuuka ku ekyo gwessebo. Nze mubakutya siriimu. Era bw'oba obalaba bakutya.
tombala kuba siriimu mu bakutya ate nze bwe mba ku mazima sirina kyentya. The lawyers know there is a Latin maxim, veritas nihil timet, the truth fears nothing. Omuntu ali ku mazima talina kyatya. Gwe wennyini oli mulungi nnyo mu buzannyo bwa blackmail, kwonaganya amaofiisi byoluddemu okuva nga mukyeyita abavubuka mu youth politics. Mubeera mwoyo katemba atali musasulire ku blackmailinga bantu, kuzunza lugambo. Speaker koledde ebintu bingi, oyawudde abantu bangi ku mukyalo oyo Nalongo Triple A. Bw'owaayira kino, bw'omuteeka mu fiya, bw'okola ki, bw'omwawula abaana bonna abaali abalungi ba Honorable Brandon. Abakola nga PR y'omukyalo oyo abantu ne bamanya ebintu ebirungi byakola, bonna wabamwawulako. Essaawa eno omukazi yamanyi omunaku, omukyala ayamba abantu, ebirungi byakola abantu babiwulira beewuunya bwewuunya. Jjojjuuzi namutwalira akakyala akaali kalina ebizibu by'obufumbo, kakazi katute kamanyi gye kadda. Mu ddakiika budakiika ng'akawadde obuyambi, ddakiika budakiika ng'atadde komenti ku bbaluwa ya Annie Taylor, wuuyo mumuwe gundi emmotoka y'essomero lye. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe, akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa, ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye mukyala gw'ogamba eno kyaki yeetaaga kino n'abawa ssente. Oyo mukyala yakwata Kereziya wali ekyo erubaga n'agiwa biliyoni 2 mu mpeke cash. Ye mukyala yakwata biliyoni namba n'agiteeka mu Kereziya y'eri ewa Deputy Speaker cash. Ye mukyala atalina unfulfilled pledges, abantu kyasuubiza kyabawa. Lwaki mwagala okwemeza ennyo? Okimanyi nti ebbanga lyonna okuva wateekayo ka Twitter, wagenda n'oteeka ka Twitter ko gwe wennyini. Mbujje n'omuhoozi, mbwakutumye, mb'olagire ba MPF, mb'otulagire gwe Kabanda, mb'otulagire Speaker ne Deputy Speaker ku bifo ebyo abaliwo kati. Tewali yabikusaba. Njagala otuweeyo ebbaluwa ey'endorsement gy'oli mu kugamba mbu withdrawings. Tuwe ebbaluwa nga Deputy Speaker oba Speaker bakuwandiikira bagikusaba. Kundisa okunkakasa mu section 25 mu rules of procedure eza NRM caucus mulimu wakigambira nti Kabanda oyina okwendoosinga Speaker oba Deputy. Ngamba gwe Kabanda kuba mmanyi oyo siyaasa wuwo, oyo kyakaali wuwo, ebyo si bya General MK. Blackmail z'okoze ku babaka ba Parliament mu linnya lya MK, ensi n'ezimanya bakomako omuliro. Otiisatiisa babaka gwe tebajja kulangirira, gwe tebajja kukola bwe bati General MK kino ng'obayoolako ssente. Sooka otubuulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza wano juuzi mu misinde gye mwayise gye General MK n'atalabikako. Sooka otubuulire ezo ssente mwazitadde luddawo. Tuwe ku vidiyo z'abanaku nga mubawa obuyambi, mwagamba za kuyamba banaku. Lwaki si kye wasookeddeko? Mu mpisa ennungi era ennono za accountability, otusookera ku kye weetuma. Kuba kino eky'endorsement teri yakikutuma, naye kiri gwe wakyetuma. Gwe weeteekawo ne mukuŋŋaanya ssente nti mugenda kuyamba abanaku ne muzitwala mu linnya ly'omusajja. Erinnya lye lyakoleredde oyo General Mulamba Sandhurst product. N'okwata ne mukuŋŋaanya biliyoni za ssente mbuwe emijoozi mugenda kuyamba abanaku. Abanaku bo nga tonnatuwa update, nga tonnajjangu obumbujje otubuulira simanyi endorsement. Ekisooka simanyi lwaki, naye Andrew Mwenda wankoze bubi. Gwe spokesperson wa Piero yo, ate watumye ddi Kabanda okwogerera amabaluwa gammwe? Nze Andrew Mwenda nkumanyi ng'omusajja omwogezi. Ndi follower we, by the way, nina obutabo wano bulinga 100 oba bumeka
zizino Independent magazine nina neze teri Independent magazine kumpi efuluma paka jo yabalamu wavira nga tokyabifulumya nze nesigisome ebyandulu mwenda naye newuunyiza nnyo ebbaluwa yammwe erimu amatankane g'oluzungu ate they endorsed ate geno emo ate chairman guided ate endorsement ne guidance bintu byanjawo ate advised ebbaluwa agambe obubaka bwayo bwaffe ba MP ate lwaki yagenze mu mawulire ensonga eyamuyisizza ab'amawulire ayagala okuteekawo ekibeera ku mukazi yatandikira ku mmotoka emmotoka eyo kambabuulire mukyala Anita Amongo Nalongo tannagigulako emmotoka baagimuwa ku birthday mu November emmotoka eyerudde mu basement y'omukyalo oyo yennyini Kabanda yaliwo nga bagireetera n'agikuba ebifaananyi kumba atereka blackmail era mwegendereza abantu bemuseka nabo mwensi nvundu ensimbi Kabanda yennyini yeyakutte ebifaananyi n'asomera mawuddiro tikati mulumbire mu kya mmotoka emmotoka gyamanyidde ddala nti omukyalo oyo si ye yagigula yagisasulira emisolo ng'erino yingire eggwanga it was a gift naye ng'ate balina gisasulira emisolo yingire eggwanga kwate yali ya charity or anything it was just a luxury gift Sipiika ayina emikwano baddangote be bakwano be baani oli omusajja oli omugagga taata wa Mr. Izo Muyimbi bakwano Sipiika ayamba abantu n'ayamba abasajja babadde muno nga bababba waliwo omusajja baali bamubba abafere ba gold nga bamubba bilioni 5 ng'asula mu Serena akaaba anoonya president bamukuba ekikono ba mafia buli wamu Sipiika ye yamutwalayo ne baba tracking ne babasesemyako bilioni 42 omusajja yali agenda n'amugulira oba iPhone ndowooza latest n'agimuwanga ekirabo Simu atya no zikozesa ezimu kuba batamanyi na kye bataddemu ebyo birabulabo bantu bye baleeta ate Kabanda okimanyi naye gwe wennyini gwe wakwata ebifaananyi n'obiwa